Inside Story Uganda, real source of political updates. Naye abaganda ani ababaziso obubi kibasooka okukola si baganda bokka. Me am looking at these people. Waliwo omusajja 2 days ago I was watching a conversation on my machines. Musajja ne bamugamba nti wayi omukulu nga munyiivu byokola naga nti you will divide the family and the party. Naga nti wayi kendo bagambe nzisiri member wa family yabo abana be ba member never meeting your family and see them. Don't I have a constitutional right to contest the presidency? You can tell him, don't I have a constitutional right to contest the presidency? It's all of it. Here wachi tagamba kumirundi kuleka yokumvuma anya kufuga sente na zitadde ene wali okwatako zaaki wali okwatako zaaki tufiye sente wali ate omulabe gwe baziwadde azitereke yazisesemye kubanga you see abantu bawano bonna balina problems bbiri lamba wandikidde akatabo casualties of Museveni succession battle abo bonna bambabazi babesije kanyamba yimusajja yasooka okwagala okujjawo Museveni through the constitution namugerera naye the mistake he made, he did not entrench your provision yasigala mu parliament two-thirds majority teri musije entrench bonna balina ekintu eki. The moment you fail to understand where you go to, you can get the power. You have failed. Who has the power? Uganda, who has the power? Nabaganda Museveni provoked you into battle at an early stage. Ina 5 years. Mujeye mitwe. Ndio abantu babesi bibakola temuli. Kubanga Sheikh Museveni ngencha idi aduha awagala chechisoche agenda kusalachi. Abagenda kusadda kansolo kapa biri azigalidde zitasalwa ziri mu box ziremeddemu mwezikabira kakati ate nolabe ngamira nolabe endika n'embuzi ziri mu lujja zitomera butandaala ebikopo byatika omusajja ali ku kiso kyawagala aleeta deny of bail nga kapa zigaliddwa faza bamuyodde kakati Sheikh Museveni ono ayina okusala ekisolo ku Idi Aduha yancha naye akiwagalirani naye labe engamira zibesije labe embuzi gundi zino luchamus olabe zino endiga zimabike bwe ekiso kyebawagala kyaki kubanga kapa zezali badde zerigisa nabaganda ku Idi Aduha embuzi endiga engamira eddaame liziyekerambwa okuma abaana baazo kubanga yembwe tesalwa embate salwa yeba neona bakapa ebana mukwe olaba kapa kapa bobo wagala ekiso kapa ekuzanyirako nokuzanyirako kubaye bayite salwa ne kapa biri kapa ziri mu box bazigalidde ziremeddemu zitakuddako ne zitakula box ne zirema ne zikaaba wa bazigalidde labe ngamira bwe yeyisa labe ngamira bwe tomera akatandaalo omwenze njukirirayo musimirizi ngolaba ogira musimirizi abantu bakuvunula bulala kutya kapa ziri mu box a good communicator parables from communication to sister similes. Jesus used to use parables. Why? You don't need to explain except to a well-educated people, especially when you are talking to well-educated people. You use parables or similes to deliver the message. So, binibya message byakwejirisa ali mu kiri kyazanyiramu. Anti kakati ono ya kuruno okola ki gobanja ki. Nakugamba nti besi mukalute yalimu abanja ki. Abanje President Museveni kuvaako anti abanja ki kakati ebigezo byatuulibwa teyatuula talina ssomero limuyita
ate bubwaini yes oyo violence gwaliko bamukuba nnyo emiggo tear gas nadde we n'atula n'abamasende walabye kaka kabi ka tear gas nebindi bye bambala bya riot police Bobi Wine yamanya nti obera mu opposition wano inoku okuzoganya oteka wembera buli kasi nakuga nti omuvubuka w'okukyalo kasamala okuteeka mu olubuto omuwala ne bamuwasa ne bwamala emyezi 9 omwana afaanana kakati ye ono from nowhere has the largest party ayina opposition leader ababaka be balya sente kati ekimutawanyisa kati akubira tear gas ngabaka bakola ki ngana population ya abantu nabo baagala mirembe kati omulalu kajata bula akatale ate babesiye bebafu omanyi bayina tugundi bbiri mwena ale mu mulimu group which creates trouble for Museveni abawe sente bafune relevance. How do we become relevant to Museveni? Mwina bakubiba tear gas abamugula aba security the operational funds. Museveni gives you money, Museveni operates like a body. Blood goes where it is needed. Chokora abaserikali baba imiria wenyo omusayi gudambikire ne bagwa. Blood goes where it is needed. Kakati ba musoma when does Museveni give money to solve a crisis? 2 kati unarwani ya mu government munda kubatadeko police ya amani ayinza okufinancing abo to create trouble. If you don't treat me well nsobola kujoininga bali oba wese kubanze mbabule nimbagamba te omuntu yenna atunulire boba mu politics tunuli abantu aba when you are calculative mu Uganda one gendo tunulire Archbishop Miringo. Archbishop Miringo of Zambia Zimbabwe became Archbishop at the age of 35. Very brilliant young man. Out of the 10 bishops, he was the only African. Natandiko kole ebyobulogo exercising agobe emizimu agobachi abaseje ne bamukola kole agobe emizimu kya bulogo ne bamugoba ko recommendation anti papa ya maluku wa amanyi agagobe emizimu kati gotaso gobe emizimu mu Catholic Church bishop alunda mufazo omu namuwa amanyi ago papa ya inokuwa amanyi ago bwana awera 10 wagajjawa anagayitayo kawata Archbishop Miringo natandika okukola ebintu byebyo. Papa John Paul the second n'abagamba nti mumuli bazungu, you don't understand these Africans. Oba omusajja agoba emizima agobaki namuyita Vatican namuwalitaki era nga buli lwawenizide kereziya ya Miringo ejjula. But Miringo was bent on destroying the Catholic Church. Nagenda mu bamundu n'awasa Pope John Paul namuyita namukomya we Vatican. Kamundu ne kadda ku lujji ku gate ya Vatican. I'm pregnant. You want to kill my husband. Miringo n'alwanyisa ekereziya nga abamawuli bakeera bubukezi. But Miringo forgot that what was attracting attention was that he was a bishop in the Catholic Church. Akola havoc. The moment kasaba amugoba yakola reform the Catholic Church nti bawase yagana ne Zambia wabo tali nyangayo. What was making him powerful kubera mukrezi nga bishop nti musala ayimba. Why has I attracted the crowds is a Catholic Church who sings like the barokole. The moment bamugoba nenyimba tezaddamu. You must know what makes you. If you say you are not a member of the family of food, if the moment Mbaba said, I did not have political power, this is when he lost. Wili ya nyima yali ayagala kubeera facility kasa yakuba ekinja libata wangula yadduka omugita kuba ekinja kwakube yes omulabawo ali ali mu UNAIDS agenda kusamu nadda mu UNAIDS muliko beninga bali kiganyi kikozi yeberereyo this ye jewon yesigalawo. How can we fight when our wife is away? If you want us to go to tear gas mutabani wa agenda ye bamumukube kuba mwaga nti Museveni talina mwana mu maje kyafa wakole entalo namuleta and complain. What did you want? Babi kulya balungi mirimu
ngabo ya district nganalandi ngalamba nako bakone nga temwaga nti ngalwanye nnyo ababyo kulya babalungi mirimu nti man like me who is working for you I should not get money rich mirundi is a nuclear bomb kati sikukubye atemba sasira kati if you say nti ona mugambe kankuba kitegeeza the moment you bend to scratch a toy a jigger has defeated you because you are recognizing its presence political science the moment you bend you are recognizing a jigger notakola kagere kitegeza nti okiriza ngende wa Museveni omugayi nti omusajja nkuba kitegezo yakola kamunye egudde mu nkoko kamunye bwegwa mu nkoko enkoko zikaaba naye kamunye tenza kuzina noga nti omusajja webase nolaba kapanga esala dance ne messe mu nyumba yo this way the rules osubira kapo kulire messe ate kati babazina omanye sounds bagenda jo go recognize and mu political science chita contempt card igiro nti much as you talk about Muhoozi it does not answer contempt card tichita contempt card the moment you respond era Jane asisida makaga ngero over wa Jane iwe recognizing Jane kati omutegedde mujjawo ikasomlemera kubulika kati mujjawo muri recognizing toli mmere kwanga olide wa Jane tojja kule kwanga olide Jane fumbide kati okuse mukati kitegeza nti watongoza Jane wamutongozeza tuchita contempt card you nti mbabazi bamugamba nti ofono akuvuma who is ofono tiyobuza who is ofono ngofono gwayogera ko ye spokesperson wa party ye spokesperson wa government nina abuzanti yani gumo who is ofono by the way abakumaziyo yanti contempt card tuchita contempt card but the moment you respond the moment you bend to scratch a toy you are recognizing the powerfulness of a jigger. Okay mbugarevu amangungu ebiro mugwano go manyoko namboze niba amulumbi abijambia yabadawakanya batusekewe mpitira mukomeda kigamba sinyingi bali nze mbabulira nti ebintu byabwe bibyo bakola omwana mu Bible yagamba nti omusege gundi emirundi emeka lugajja gwenyine zebamudokerera kwa minti ya bulijjo nti asaga manambozi bikyade bogera ngalo zanti basaga and bo bagala gamba nti waliwo insecurity bakolera security forces kivulaba nti nantaba omusajja yadduse asomula muzi yagambye nantaba nti yangowo bwejolize ku cross examination banene bamugamba nti gamba nti simalira court body naye ate eyamulagira yamukubira essimu okutta Sebulime naye mufu bamutta to conceal evidence bamutta meje mutanamanya they have created the panic the government can change you will see preemptive detentions and murders tikaka bagenzo mukwata nakubira mirundi essimu yango kimwe file zino musanvu zibagala okunkwatira ziri mu kanisa yo gere kalinde ncha masters vomit of a master spy anze buganti na wandi sekaba wekali gwe file ezati sakako komkamawe UTC tuti tamali waliwo ekiri akape waka ate embwa 5 oba 10 nga zefubiridde okutta kapa nga mukama waye ajagala tezigita no osirungu kati baki kibatanategeera nti faza ovuddeyo n'ovumirira gavumenti butereevu noga nti basi nti etomera abantu zireta accident naye mu nvuli wonna but in the Catholic Church when it is guiding society all of the bishops of the Catholic Church sit and issue a pastorate to guide the nation kakati gwe faza
ali ku bibyo outside the pastoral letter you were straight dog kuba kukwati gweyogera nti twakuba omubbi simanyi biki kitegeeza oyombega baali mubataddemu the story must be different ebyo byoga nti ab'ebijambiya baali bannumbye naye omusajja bwe twamukwata abaamukuba baali balala. If you investigate, there will be a different story. Nti omusajja nayingira mu ebyanamboze nabiraba ku Queen yazooka okanga aliwo stranger ali mu kisenge kye natula ne ku bulyo. So kati namboze baga nti story efaanana mu ngeri y'omuwala dakyambadde ne nani omusajja kyedda walime nti nabagamba bayingidde mu kisenge kye nabaga nti nakyambadde was fake kyekino namboze kyaliko nabaga nti was fake nembaga nti ab'ebijambiya babakwata ne babatwala mu komera e Masaka but they decided to take them before court, to arraign them before court when the security in Masaka was very thin. The Kabaka was at Nkoni. There was a function at Kako Church presided over by Makubuya. Baba twala tebabasibiye njegere. Ne badda mu kooti ne beekyanga. Ne babuuka mu kooti ne badduka. Baserikale bakubanga mu bbanga. Si magulu. Kakati ne Kayinja, Thompson Kayinja. Ab'ebijambiya abatwaliddwa mu kooti olwaleero. Ababadde mu kooti balabe Katemba atali musasulire anti bwe batuuseemu ne beekyanga kooti ne bagiddukamu abapoliisi ne bawerekeza amasasi era bongedde kudduka naye bayingidde ekibira ekiriraanye kooti y'e Masaka. Where is the forest? The car was waiting for them. One was captured. Kooti y'e Masaka teriko kibira. One was captured in Busenyi, another one fled to Kenya. This was the beginning of the Bijambia. Mukoti baba twalanga kitata lakini baba twala mukoti ya maji kitegeeza there was a force within government. Baba twala batya aba police ndi ababera ne waggulu ku basi waggulu abatali kumpingu was it usual okutwala abasajja ab'ebijambiya okubajja mu prison y'e Masaka nga tebali kumpingu ngolinga twala bamabanja ne batuka mu koti y'ekyanga bali batwala sekikuba mu koti y'e Masaka teyali nkuume a politician. Yes nemwe bwe mba mwogera mulowooza omanyi waliwo ekibayita okuwoza okusinga omusango n'okwogera amazima. Certain things we analyze them for abali mu budde abali emmere. Usually policemen lose their lives in the protection of suspects. Era omubbi olutuka kabanga lya poliisi n'abawema itself. Kakati ate in case of Sebulime omupoliisi ajja atya omuntu ali already handcuffed n'amukuba essasi emisana tu nga policemen die in the line of duty in the protection of suspects. This one is already handcuffed. Why wasn't there a quarrel on the pickup? And why were they taking this man ku police? All of a sudden ono salinala besimu oyo sali ajja kuvundira mu komera kuba mulamuzi yamubuuziza kyotuuseeko oliko wasi no waliwo akukanye kati bo bamugambye teggwekkiriza bakusiba emyaka 2 tujja kujja mu komera tajja kuvaayo obwabwe gwawedde anti giri babiri n'avaayo tulamu yavuddeyo kubanga bwe batategeera nti ensaki ekesi engabo niwendaba nti ekeja wali omusajja nga bamuyita Mbuyi Koinange yali agala okusikira Kenyatta at all cost. Mbuyi Koinange yitata wono Jeff Koinange era gundi omwami oli gwe nadenda bayagambe. But you people, the factor you are overlooking is this: after acquiring a lot of wealth, I need political power. Political power is the only way protecting my wealth. Yes, but why don't you have allies? You have eaten alone. So abuli akungaize bugagga yagala politics kati tata yafuga India owashunda yegeza ko kuteeka mu government kuba mugagga ne shunda was split into two
yafa namwandu natwalako ne muganda we Hyundai the most Hyundai ne Samsung zisinga obungi South Korea zisinza amaanyi era nezi ngudo zola be South Korea ezo flyovers we are constructed by Hyundai. Hyundai serasi yafuga neba mwogera ko nnyo Hyundai bamwogera ko nnyo bamwana naye mbuyuko inange nga yatabane ali Museveni ayina ekintu ekirala you can think it is weak oyina program etereza the thing is rotten okay help me to reorganize it agenda okutulya ng'ozimba yiyo muyiye emirundi kabajja okukataka ya muwasende konjewa nakyo bya muwasende nazino kanzikwata jamfu kamere ngani akulimba nesabuli gali mwenzi ya sente tulina sabuli gyomusente ndi nkupulite wasima isoroso nkugambi tewali amanyi gondi main switch mulakifu yange ekitegeeza you cannot provide medicine if you fail to recognize the cause of the disease. Chola Museveni abalebye eddagala is a myth bamanyi kirwadde gye kiri mystery. Yes, you must understand nti yalina power. Tumaliza ne Chabel bwana Tamale ekyabera kiyitako President Museveni nga kino kiba musibidde kkulwa ante tena bagamba tebabagambye nti badde beebuuze ku bantu nabaga nti azibawo alabe tebagende because they have failed to provide a solution. My solution is clear. One, batugamba a law is a blind kid, it doesn't know his parents. Obuli omusajja wa Kenya wa prison yawera sukali nawera omunyo agenda okutuuka mu komera nti chumbi iko wapi namukagwa muwera wagani hiyo si nyumba yako okena pojoko yaleze teka lya terrorism bandi bali musibiramu. But in Africa a law is like a cobweb. It only traps small insects. The big ones naye kiyenje ng'okyali mu gavumenti oba kiyenje ne bwajjawo gavumenti endala ofuuka ki kawuka katono oba kiyenje ng'oli mu gavumenti. This is why when you study Nicaragua when Daniel Ortega knew the America bamutaddeko pressure agenda kugenda mu opposition he repealed all the draconian laws. He knew he was heading to opposition. Amateka gonna nakajja mbabazi yalete teka lya gundire public order bakwatanga bukwasi bayingiza mu kabangali bamutuse at that time tugenda mbale conversation gondi kinone kivejinja yakanti yagenda nasingana na diope mu komereruzira yomu kubote be yasiba namuga wayambo bote okukuba kakonge noteka ndi badelegesi mulole mu matundu bali abatali balonde ne how do you feel na diope yamugamba. In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. I don't regulate. But who has provided a solution? Don't condemn Museveni. Kumanga fuze miaka 3 ngataliteetanga. Ekitegete address his concern. Mucho mukole kibi. Wakanya buwakanya. Nze mbagamba. Tulina court ya corruption which stinks like a corruption is self. Era ne IGJ mpe gambye nja tewali wanongeri yosola kulanyisa mu corruption no mwangula naye je kumumbulira ko bana kisobola betikamya kwa kakati kuba betikamya naleka kati kizibu kyayina bagala move eri mulandisi betikamya andi bokoleza omuliro noba ino bakakukoleza survival bayari betolaba ono mayanja nenabakoba bo bagobye ekikoza district ezettaka wali ko government n'abazaayo bamukolera and the same government America at war naye ate nga ne bantu bannabakoba ne mayanje ensobi gye bakoze bavunaana abuse of office. Nzaliwo omuzungu yajja ewange nga bamugambye baagala mubba ettaka li era n'omulamuzi bamuyise yasala omusango gutali mu jurisdiction ye nabasaali mpigi ayerepoti the man naye nga balooya bamulya dde omusenyu gwe faamu gye badde bagitutte naye baleeta egonde a special title nga baga title ye yabula nimugamba nti ebyo miso byekola miso agency ne bagenda mu land office ewakiso ne bazuula trace yekyapa kyuno nga bakibuza delivery tebakidiriitinga
bafunire ko nti bwekibulo ofuna special rent title. Why? Omuzungu bamala okugula ettaka erigula mu manya ga mukazi kubanga yali Maryland. Kakati ate omukazi namuwa power of attorney naddamu n'alikwata. Kati bano bagamba ofuna land title ng'omuzungu taliimu. Ebwakiso nabimugirayo. Miso agents. Olaba abasajja baayingira muzango gwatandise. Muzango gwatandise. Naye munnaabwe ate yabagaliddeyo. Kyova olaba nti if you don't respect your allies, they will gang up against you. Naye bali mu gundi mu Serena nga bataddemu gundi bali baweleza ku Zoom. Naye owa miso agent yaleta portrait ya Museveni n'agiteekamu ng'owa hoteli. Buli kye baayogera kyonna oyinza okuba portrait ya Museveni mu kisenge mugenda okubeera olukuŋŋaana. Miso gita yakuzannya ate bagigobamu. Waliwo baminisita baali benywera mwenge gwabwe akamyanso ne kamyansa miso memisinde batema miso negwe wali olabyeko tekinologi akwata omuntu nga ddala amulaba. So that's the whole issue. Baziwadde mulala ono bazimugyeko gye yali azikwese yazigyeyo ku mpingu. How can you defy a president? Ziriika zisembera tubira ku mulangira Kimbugwe akubira nnyo akwagala okamala omazi atawa kutya kwaga tamanya kusanga wano Kimbugwe bamukuba. Kimbugwe yali afunye abajamani be ng'aleeta ebitanda kuba bali bafulumya ebintu aleeta ki nebamukuba nti simulangira. This was not obulangira. Yaleetanga ebitanda amarediyo biki kuba bali baba bakyusa tekinologi. Bamukuba bamulwanyisa simulangira mufere abalangira mu Buganda baawukana. Kakati ono Saabalangira ava mu Ssekabaka ki? Omulangira mbuuze nti ova mu Ssekabaka ki? Saabalangira ono ava mu Ssekabaka ki? I'm telling you. Abalangira baawukana. Kakati sooka otunulire endagaano y'olwenda ekugamba nti Kabaka wa Buganda ajja kuvanga mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Ate nga waliwo abalangira baali basigaddewo gundi kitaawe wa Kakungulu n'Ovumbogo ne Muteesa ne Muteesa ow'olubereberye kubanga ono omukyala Muganzirwazza gwe babbulamu ekizimbe ekyo yakwata abalangira 24 n'abasuula mu kinnya n'abasenjala mutabani we Muteesa afuge bulungi aba akutte n'Ovumbogo amusuulemu Muteesa n'aga nti sina bwenzanya naye bw'omusuulamu nga nange neesuulamu. Muganzirwazza kyekyamubuzamu ye yayamba famire eno eya Ssaabasajja Mutebi okubeera nti be bannannyini buyinza abaakakungulu tebalya buyinza sibalangira. So obulangira matters. Omulangira talinaana kabaka. Omulangira mu Buganda ali obwakabaka atambula n'ekide olagawa babeera wakasujjulu binga. Kati ono Saabalangira talya bwakabaka bwa Buganda. Kyova olaba nti mu myaka gy'enkaaga Kakungulu ye yali akulira public service ya Buganda. Naawe abasiraamu bangi obwami. Why? Kubanga mu Bwakabaka baali bamugyemu. Ekitegeeza explain the issue of Bulangira. Yes. Yanjawulo. Bakategulizza njanjawulo. Mwebale bwe tubadde tamala emirundi ebitegala gonna kolwali mukama tukumire